olunaku lw'eggulo twakulaza omuvubuka Eric Mwesigwa ne munne yategerekeseka eri akaddu nga bali ku kitebe ky'eggwanga Mbuya ne bategeeza ng'abantu okuva mu kibiina kya NUP bwe baba batulugunya wamu n'okubalagira okulumiriza gavumenti okubeera emabega w'okutulugunya ssaako n'okubawamba. Bajja ne bakukwata nga oba kukwata balina ebiswe bakukuba noba nga tosawulira peni yonna. Ne bakola bakukoze ne bakutokyalinga ne bakuswaje bakusudde. Bamala okusuula ne bakujja ne befula nti gavumenti ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro lyonna ne bakuwa treatment biti byonna mwalaba mu media bino ebadde bitambula. Nti NUP ena drone yaayo bwemanya nti Kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba Kaddu milioni zino 5 soko ziteeke waka tugenda kuwa milioni emirala maika 5 twala tukujja ku stage w'okolera tukutwale tuna emitendera tugenda okukola tulaye gavumenti tugirabise. Olwaleero ng'asinziira mu kuŋŋaana lwa bannamawulire Kamwokya akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asambaza ensonga zino bw'ategeezezza nti kuno kubasibako matu ga mbuzi ku baliisango. Ne bakompromisinga Eric Mwesigwa ne bamuleeta kyonna kye bamukoze tetunaba kitegeera ne bamuteeka maaso g'abannamawulire ne bamufosinga okugamba nti ffe ate ffe twamutulugunya tumuwe ssente. Ekyomukisa omulungi mu kola ddiiru eyo n'amagye byonna babirikodinga era amaloboozi ago mwagawulidde abatanagawulira mujja gawulira nga gayitingana nga Mwesigwa ateesaganya n'abamagye okulyamu abantu olukwe nga ateesaganya n'abamagye bamuwe ssente ajja akole ebyo byonna byakoze. Ekyo nno basebo ne bannyabo si kipya kubanga mwakirabako nga bakutte Mwami Kibalama eyali president wa NUP omukadde ne bamuwamba ye ne mutabani we ne bamussa ku kamera ne bamwogeza nti ffe twamulimbalimba nti tugenda muwa miliyoni za $5 okutuguza ekibiina. Paka Mwami Kibalama bwe yavaayo mu kkooti n'ayogera amazima nti amagye gaali gamuwambye era yali ayogera n'omukulu w'amagye ebiseera ebyo. Kya buswavu nti gavumenti eno genda maaso n'okozesa amagye okola ebikolobero okuwamba abantu n'okubafosinga oboogeza ebyo ebitali bituufu. Era si kyekyasooka mwalaba nga gavumenti eno ng'eyita minisita w'ensonga z'omunda ebiseera ebyo yagenda mu parliament ne bagamba tibankutte nze n'emmundu 2 mu Arua mu kisenge kyange era ne banzigulako omusango gw'okusangibwa n'emmundu. Mwena mumanyi nti paka olunaku lwaleero emmundu ezo zaabula n'omusango ogwo mwena mumaze tuwezezza emyaka egisukkamu 2 nga omusango ogwo tegutuula. Naye ogwo omusango gwali gwa nagomola gwe baali banziguddeko nga balimbye abantu nti bansanze n'emmundu. Batta Yasini Kawuma bamukuba amasasi mu Arua. Yasini Kawuma yali driver wange. Naye omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo Emilian Kavuma yavaayo Emilian Kayima yavaayo n'agamba nti ffe kennyini ffe twasse Yasini Kawuma kubanga batusanze n'emmundu. Ebyo byakomaawo tebatugulako musango ogwo kubanga baali bamanye ekituufu. Tebyakomaawo juzi bwe batta muganda waffe Daniel Kyeyune bagamba nti ffe twamusse bamwegaana era ne bakompromisinga taata we eyali wa poliisi n'agamba nti ye abadde wa NRM. So ngezaako balaga gavumenti eno engeri gyegenda ng'ekyusa ebintu mu ngeri ey'obuswavu. Bakozesa ku mulundi guno bajjeyo omusajja gwe bayita Kaddu Joseph gwe baleese nti ye muganda wa Eric Mwesigwa. Kaddu Joseph eyo mujja kulaba ne bu video batandise obujjayo nga y'omuntu omu gwe bakozesa nga bagudde ku kayula emisango newankubadde ate era yavaayo n'agamba nti baali bamuwadde miliyoni 25 awe obujulizi obukyamu. So kyewuunyisa nti bano abantu betubadde tutya nga tulowooza abagezi ate si bagezi nnyo nga bwe mulowooza. Abatusinga butemu tebatusinga magezi kubanga bakola ensobi ze ezimu nga bagenda baziddiŋŋana. Mwabalaba nga bayita mu Obiga Kanya minisita w'ensonga ez'omunda ebiseera ebyo eyavaayo n'agamba zaake yeyeetulugunyiza yerumye amatu paka ekooti enkulu bwe yavaayo nekakasa nti ddala zaake bamutulugunya nga nze kennyini era mu Arua beegaana nti tebantulugunyako paka Museveni bwe yavaayo n'akakasa nti amagye gantulugunya. Zino ngezaako bawa ensonga ez'enjawulo
ebiseera ebyenjawulo emirundi egyenjawulo gavumenti ya Museveni wezze naddala ng'ekozesa amagye nga bawamba abantu bamala okutulugunya abantu ne babatuusaako obuvune ne babakolako ebyambyone ate ne bavaayo bo kennyini ne bakozesa abo abantu bennyini oba ne balimba mu ngeri ey'obuswavu. Mwabalaba ku Bobiwine batulugunya muganda waffe muyimbi munaffe Bobiwine n'atuuka n'okufa. Bagamba baleeta footage okakasa nti yafunye accident. Oyo footage yabula bw'atyo. Ssegawa Ronald omulenzi gwe mwalaba gwe bawamba ne bamutulugunya kubanga yali yesize ebya Museveni nga yambadde t-shirt ya Museveni naye nga wagira people power. Oyo bamusalako engalo ne oluvannyuma bagamba yali mubbi bamukwata bakasimu. Tewali musango gwonna gwe bamugulako, tewali wonna gwe bamuloopa. Tikikoma kwoyo Masereka, Samuel Masereka coordinator waffe ow'e Kasese bamuwamba ne bamutulugunya ne bamusalasala naye kati babadde kubanga kyabadde kibaswaza nnyo. Babadde bamunoonya nga baagala naye akole kye bakozeseza Eric Mwesigwa. Era Masereka bwe yaganye n'atubuulira mulabye ng'akola ne interview ng'ayogera ku nsonga y'emu. Kati Masereka yeekwese kubanga bamunoonya mutuusaako buzibu. Mwabalaba abo bawamba Jamshid Kavuma ne bamwegaana okumala omwezi mulamba kubanga bali bamukubye essasi mu kugulu. Yamala kutereeramu ne balyoka bakkiriza. Enanga yennyini yeegaana nti tebalina Jamshid Kavuma okumala omwezi mulamba ng'ebitongole byonna ebigamba nti bitongole bikuumaddembe nga beeganye Jamshid Kavuma. Mwawamba tawa ne bamwegaana paka bwe bamusesema. Olwaleero baganda baffe be bawamba ekapeeka ne Nakaseke tetumanyi gye bali bakyabeegaana oba oli abo baba tebannabatta nabo bajja kubeera ku pressure babate. Bangi nnyo kugeza olunaku lw'eggulo bawambye muganda waffe Gaddafi mugumya bamuwambye basooka kuwamba mukyala we nga babanja bbaawe abalage gyali then ne bawamba mukwano gwe gwe bayita Tomusange gwe bakazaako erya mosquito oyo talabikanga kati olunaku lwajjo bawambye Gaddafi. So twagala mumanye obuswavu n'obumenyi bw'amateeka gavumenti ya Museveni byegenda maaso kola baleme bawuduwinkinga baleme basirwaza mutunne enkaliriza. Njagala kozesa n'omukisa guno okusaba mwenna baganda baffe ababeera ku mutimbagano kuba mwe betulilayingako zino TV eziri traditional basobola oziremesa ebiseera ebisinga naye kiyitawo ku mutimbagano kiba kiyiseewo abantu baba bakitegedde bano baba bagenda kulwana bulwanyi kukistopinga. So temulekerawo kulabisa mwe betuyimiriddeko bano ba criminal bano bayeekera bano batemu bakyusa bukyusa ngoye ne bambala amasuuti naye bano babbi bali bakwasi b'abakazi be batulugunyanga abantu baffe bawamba balumbanga zibbanka. So bano ba criminal, these are criminal. Abakulayije be mulaba ba criminal batemu batta abantu b'abandi batta abaana b'abandi ne bamala ne babatulugunya ne babatuusa ku kisenge. Simanyi oba bamuwambidde mwana we oba bamuwambidde muntu we oba bakoze eki. Ate n'obwavu bwennyini Museveni bwatadde mu bantu baffe ne baavuwalira dda anagezako bamalamu essuubi. Temuggwamu ssuubi mulemereko bano abantu okola bino ebintu kiragira ddala okutya kiraga nti bali ku pressure kati sanctions zigenda baluma obujulizi bugenda buwera kyovola abagezaako okubuuzaabuza. Mbadde nyina okclearinga eno ensonga basebo ne bannyabo mwebale nnyo okumpuliriza mpozi ensonga endala. Kyagulanyi era avumiridde n'ekyabavubuka bano abeeyita abawagizi b'ekibiina nga wabula ebiruubirirwa byabwe ebirala nnyo. Kyagulanyi asabye bannayuganda obutaggwamu maanyi wabula okwogera ku nsonga ezibaluma nga n'ensonga y'abantu abatulugunyizibwa tebagibuusiza maaso. Baleme bawuduwinkinga baleme basirwaza mutunne enkaliriza. Njagala kozesa n'omukisa guno okusaba mwenna baganda baffe ababeera ku mutimbagano kuba mwe betulilayingako zino TV eziri traditional basobola oziremesa ebiseera ebisinga naye kiyitawo ku mutimbagano kiba kiyiseewo abantu baba bakitegedde bano baba bagenda kulwana bulwanyi kukistopinga. So temulekerawo kulabisa. Mu ngeri y'emu Brigadier Felix Kulaije n'ategeeza nga baliko abantu abalala bali emabega y'ebikolwa bino era essaawa yonna bakubalaga eggwanga. Ebisuubizo bye baamuwa ne batatuukiriza ate najja n'oli abadde addako munnooli yabadde addako mu mwezi gw'okuna naye okutuusibwako obuvune bwe bumu ng'asuubiziddwa ssente. Okubiri omukulu oli yafukamidde n'okufukamira ne yeegayira bannayuganda abavubuka baleme kukkiriza kukozesebwa kubanga ebivaamu obuvune bwose bw'obusigaza